Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba twajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Nzikiriza olwaleero nkuwe amannya n'amakulu gaago naawe ogamanye otuume erinnya ng'omanyi kye litegeeza. Kigozi ne Nakigozi. Gano nno mannya agava mu lugoye oluyitibwa engozi. Engozi lwe lugoye olusitula omwana olumusookako nga yakagwa wansi. Olugoye luno lukulu nnyo era terumala gajajaamizibwa kubanga omuntu omubi bw'alukwatako ayinza okukola omwana akabi. Mu ngozi nno muno eno mwemuva erinnya Kigozi ne Nakigozi kyokka nga waliwo abantu abatuuma Nangonzi mu kifo kya Nakigozi. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.